tusaasira nnyo nnyini bannaffe abayita mu kusoomooza okw'enjawulo, ate ne tusabira nnyo bannaffe abafunye ebirungi. Si mmwe ab'enjawulo wabula nakyo kibadde kisa kya Katonda. Mbeebaza abakeera okuwuliza puroguraamu eno, abateekayo obudde okuteeka mu nkola ebyo bye bawulidde. Omuwandiisi agamba Mukama ye musumba wange, seetaagenga angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Kale newankubadde nga ntambula mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga ye ambeera. Era agamba nti bandigwa 1000 ku gwa ddyo oba ne ku luuyi olulala, naye ggwe akukwata n'omukono gwe ogwa ddyo n'akunyweza. Newankubadde ng'ogwa, tolisuulirwa ddala mu bunnya. Kale tumwekwase, kubanga ensi si yaffe, ya bwa Mwoyo, kitegeeza ya bwa Katonda, era bwe bufuga ensi. Tubeebaza nnyo nnyini ddala okukeerera ku programs zino, n'okusingira ddala tubeebaza nnyo nnyini mmwe abateeka mu nkola ebyo ebitonotono bye muba muwulidde. Ebiro bigumu eby'ensimbi mubiraba, eby'emirimu bingi binafuye era byonooneka, n'okusoomooza okulala kungi. Naye kino katukibategeereze wano ku 88:8. Ensonga lwaki wazaalirwa mu biro bino, munnange, kubanga ebyo by'oba osobola okubeeramu. Tewazaalirwa mu biro biyise emyaka 2 emabega, ate togenda kubaawo, tolizaalibwa mu biro bijja myaka 2 mu maaso. Nedda, bino bye biro byo. Newankubadde ng'ensi eguma n'ekaluba, era n'okukankana n'ekankana n'ekuyuuguumya, eyakuteeka mu biro bino yakuwa obusobozi, amaanyi n'amagezi okusobola okubeera mu biro bino, kubanga watonderwa biro bino. Kale toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi, togaana kusuubira. Kevunooba ng'olina ensigo ennungi z'osize, temulekaayo kukola bulungi. Ate era mwewalire ddala okukola obubi, temulekaayo kukola bulungi, tolekaayo kudda gye byagaanye kunonayo bibyo. Olwo twobe mukkiriza. Ekikufuula omukkiriza si bigambo byo, wabula bikolwa byo, nti newankubadde nga bisobola okugaana, oddayo nonona. Kale mbaaniriza mu program, manya kyoli, manya omulimu gwo, manya kyoli. So newankubadde kyoli si kikyo, ate kyoli
manya kyoli. Ekyo kyoli kati si kikyo, kyoli gw'olengera oli. Ekitegeeza nti bw'okimuwa naye akuwa ekikyo, kubanga ekikyo ate kiri mu oli, kubanga ekyo kyoli. Tubaaniriza olwaleero tuzingidde ddala enzingu 22 ezooba erya ssebo aseka kusinziira ku bajjajjaffe. Ebiro nno bikalubo. Erya ssebo aseka eddaaza 224. Ennaku z'omwezi nga 29 ye Dimansi ejja ku Lwomukaaga. Tujja kubeera Luweero ku Bukenya Foundation. Twabagamba nti eddaaza lino tugenda kugezaako okutuuka mu bifo eby'enjawulo okusingira ddala kubalaba, okubategeera abatuwuliriza, n'okutegeerera ddala butya bwe mulaba ebintu, kusoomooza ki kwe musisinkana eyo gye muli, era ffe tusobola kukolawo ki okuyambako, kubanga ogwaffe twayitibwa kuluŋŋamya myoyo. Kale kuluŋŋamya bantu, abantu myoyo. Twayitibwa kusomesa. Okusomesa kuba kuluŋŋamya. Omusomesa atula mu kibiina ng'agenda okusomesa essomo. Essomo eryo ly'aba agenda okusomesa yaba agenda kuwa okutegeera. Abaana baba agenda okusomesa essomo eryo baba tebalimanyi. Kaakati okutegeera kwe kuba kugenda kusomesa obutamanya bwabwe. Okutegeera kwe bwe kuba kusomesa obutamanya bwabwe, obutamanya bwabwe buyigiriza okutegeera kwe. Ekitegeeza buli omu aba asoma. Gwe tugamba abeera tamanyi. Ffe ababa bamugamba ku ekyo kye tuba twogerako ekyo ekimu kye tuba twekakasizza tuba tukitegeera. Ekitegeeza nti okutegeera kwaffe ku ekyo kusomesa obutamanya bwabwe ku ekyo. Kyokka obutamanya bwabwe buyigiriza okutegeera kwaffe. Ebyo ebisaanidde okutegeerwa. Kale newankubadde omusomesa aba asomesa abayizi, naye ate abayizi baba bayigiriza omusomesa. Ono abasomesa ate bo bamuyigiriza kubanga abazuulamu ebipya eby'obutamanya, ate naye n'ayongera okuyiga ng'ayigirizibwa obutamanya bwabwe. Kale bannaluweero, okutandikira ddala tutandikire wano Matugga nga tukkirira paka e Kasana Luweero. Nkoowoola ab'Ewoobulenzi bali Kyewuunya Market, Katiti, Kanyanda, St. Joseph Kanyondwa, Mawale, Nanywa, Kisoboka, Suubi ne aba Heritage Buyego. Mwena mbakoowodde era njagala nnyo okwebaza Lawrence, omusomesa Lawrence Sebo, webale nnyo, webalire ddala. Ate ennaku z'omwezi 13 tujja kuba Bulo Butambala. Mwami Nyanzi, webale nnyo omulimu ogwo gw'okola. Ab'e Nakatooke, Kito, Kyerima, Mwami Yiga Mustapha, ab'e Kyerima awo, Butawuka, Nkanaga, awaliwo Mwami Apuuli, Bwala, Luwunga, Busagazi, Ngando, Kansala Luko weggwoli awo, Kitagobwa, Mwami Lwangayisima gw'oli awo,
kituntu tufube ewa mwami Kalema ekitundu kyatwala Kiwaala Kikambwe ne Kifampa nammwe mbakoodde 13 Bulo Butambala tujja kubeera ku plan B ate wano Eruweero tujja kubeera ku Bukenya Foundation siringis emitwalo 2 gyokka. Kale Ssemujju Dismas nsuubira omulimu ogukola ne Ssaalongo Sulaiman Musisi mwebale omulimu gwe mukola tusinkane Mukama Katonda nga ye mubeezi eyabirangirira ajja kubituukiriza tujja kubituukiriza Katonda nga ye mubeezi tujja kujja. Olwaleero twategese era ne tuteekateeka essomo so bwe tubadde tuyingira ate essomo ne likyuka olw'ebyo abantu bye bayitamu ebyenjawulo. Abamu tebalina we basula, abalala tebalina kyakulya. Omuntu enjala gweruma tosobola mmuleeta ku mmeeza ya kuteesa ku byankulaakulana kubanga enjala eba emuluma. Omuntu atalina we yeebaka tasobola kuteesa ku byakulima. Omuntu enjala gweruma tateesa ku byankulaakulana. Omuntu atalina waasuze tasobola kulowooza ku byakusiga kubanga aba n'ekimusumbuwa talina waawummuliza mutwe. Kati ebirowoozo bingi mu bantu. Abantu tebamanyi kiddako, tebamanyi anaalya kyenkya, bizinesi yagitandika enafuwa buli lunaku, omusolo weeguli ate nga tulina okuguwa. Kale okusoomooza kungi mu mitwe gy'abantu. Buli lwe kukuyingira n'obulwa omuntu gw'onyumyako naye gw'oyogerako naye bisobola okukuzitoowerera. Mu kukuzitoowerera bisobola okukutabula. Bw'obanga oyita mu kiseera ekizibu, mu kiseera ekikaluubiriza, nkwegayiridde funayo ekiseera obeeko omuntu yenna gw'oyogera naye, oba ogenda wa munnaddiini mu ssinzizo lyo, mu nzikiriza yo, oba ogenda mu bakadde bo, oba ofunayo mukwano gwo atagenda kupimaapima na kulowooleza. Funayo mukwano gwo omugambe atagenda kupimaapima. Oba oyogera na mukyala wo, oba oyogera na mwami wo, oba oyogera na mwana wo omutegeevu ategedde, mubuulire nti mu butuufu kino kizitoye. Dimansi eno nsinkanye abantu ab'enjawulo naye abantu bazitoowereddwa kubanga omuntu alina abaana, balina okulya, balina okunywa, school fees zimubanjibwa, waasula wamubanjibwa, alina okutambula nga ye, emirimu gigootaana, bakasitoma tabalaba, gye yasuubula omusolo tagusobodde, akyanoonya za musolo, takisi agivuze baagitomedde, yafudde, alina ogikanika, ate alina okuwaayeza mukama we enkya Sande, bodaboda agituddeko tebitambula, aguzeemu mafuta ga leero, ez'okulya tazirina. Kale abantu basoberwa. Oyinza omusanga nga avuga pikipiki n'omutunuulira nga taliiko ku piki naye ng'omubiri gutuddeko. Kakati gwe n'otaasa butaasa n'ogamba nze kanyimirire. Oyinza omusanga ali ku takisi, abantu boogera ne bamugamba mu maaso awo n'ataba nga takiwulira. Bamala mukoonako owange mu maaso awo n'alyoka akomawo naye ng'atudde ku steering akutta obulamu bw'abantu. Abantu bayita mu birowoozo bingi. Bw'otuuka mu kiseera ekyo funayo akadde osiriikirire. Topakuka topakuukirira, topapa kudduka kuddamu kuyiiya eno n'eno. Nedda, funayo akadde osiriikirire.
bw'oba osobola ng'olina obusobozi obwogera naawe, bw'oba tolina busobozi bwogera naawe, noonyaayo omuntu oyogere naye. Teri kintu kitutuukako mu bulamu nga tekiraze bubonero. Ebintu byonna bigenda okujja, bitandika mpola mpola, wabula abantu bagaana okutunula n'okulaba. Abamu ne bagaana okukkiriza nti kati ekyo kizze. Mu kugaana okukkiriza nti ekyo kizze, mwe muva embeera esinga okunyigiriza abantu n'emunyigiririzaawo. Etteeka erisooka mu kwaŋŋanga okusoomooza kwo kwe kusooka okutegeera okusoomooza kwo, n'otegeera nti kati kino kizze, omulimu gugw'otaanye, n'okikkiriza nti omulimu gugw'otaanye. Omuntu bw'ogwa ekigwo nga tonnaba kunenya jjinja likukubye n'ogwa ekigwo, osooka n'okkiriza nti ngudde ekigwo bannange, ngudde. N'olyoka obuuza ngudde ntya? Mbadde ntambula ebirowoozo tebiriiyo, n'enkoona akayinja, n'ensirittuka n'engwa. Okay, ekinsudde kulowooleza mu kifo kikyamu, n'omanya nti kakati newankubadde mbadde ntambula mu kkubo, ate mbadde ndowooleza mu kkubo so nga nina kulowooza nga nina we ntudde nsiriikiridde. Awo n'okkiriza nti kakati wano wooli oteekeddwa okulowoolezaawo nti nedda. Bw'oba wooli toteekeddwa kulowoolezaawo, nkwegayiridde tolowoolezaawo. Funa ekifo ekituufu w'onoolowooleza era w'osobola okukwatira ebirowoozo byo. Oleme okukolera ensobi n'okufunira emitawaana mu kkubo kubanga olowoolezza awakyamu. Bw'omala okutegeera ekyo, bw'obanga gy'obadde olaga obadde oddayo naye ng'oli mu birowoozo bingi, ate ng'obwongo bwe bulina okulowooleza omulimu gwo, nkwegayiridde kyusa bukyusa, bw'oba osobola oddeyo ewaka. Bw'onoddayo awaka, weewe ekiseera ekituufu osiriikirire. Bw'oba osobola kwebaka, weebake. Bw'omala okukkakkana, zuukuka ng'olina obusobozi olowooze butuufu. Bw'oba tolina busobozi, kubirako ku muntu yenna gw'omanya ayogera n'abantu, ng'omwesiga, ng'anaakuuma ekyama, ng'anaategeera ky'oyitamu, ng'alina experience mu kyo, akusobozese okukuddamu okukubumbirira n'okukuteekateeka. Kubanga ensi bw'eguma, ebeegumye mu nsi y'obulamu bwaffe. Mukoddomi wange Sam Mubiru, labira mwannyinaze Nakiguli. Ensi bw'eguma, ebeegumye mu bulamu bwaffe. Kitegeeza ensi y'obulamu bwaffe yebeekalubye. Ensi y'obulamu bw'abalala batennakaluba. Abalala bali mu nsi etennakaluba basobola okutuzzaamu amaanyi n'okutuwa essuubi okutulaga nti naffe tukyasobola okutambula. Kye kituleetera okwogerako ne bannaffe. Ffe abamu Katonda badde atuwadde ekisa nti osobola okwogera naawe. Bwe kikuyitirirako oyogera naawe, ate naawe nze ne neddamu nga neegamba nti si kye kisoose. Bajjajjaffe baabiyitamu, kitaawo abiyiseemu, naawe ojja kubiyitamu. Twabategeeza wano nti tewali bulamu bupya bwe tugenda kubeeramu. Obulamu bwonna bukadde, ekikyukamu bye biro. Eddaaza 2024 ly'eppya, naye obulamu bwe tugenda okuyitamu mu ddaaza lino si bupya, lwakuba nti abantu tebaddayo mabega kumanya
nti jjajjaawe jjajja jjajja yabuyitamu nono n'abuyitamu nono n'abuyitamu ne jjajjaawe n'abuyitamu ne bakadde be babuyiseemu era babulimu babutambuliramu. Kale alina kuddayo kufuna masomo ng'ababuuza bwe mwatuuka mu kiseera kino mwakola mutya, nti bw'otuukanga mu kiseera kino okolanga bwoti ne bwoti ne bwoti. Y'engeri gy'osobola okuyita mu biro ebigumu. Kale ebiro bigumu. Omuwandiisi omu bamuyita Robert Schuller yawandiika ekitabo n'agamba nti ebiseera ebikakali tebibeerera, naye abantu abavumu bayita mu biseera ebikakali. Tough times never last, but tough people do. Basebo ne bannyabo, ebiseera ebizibu tujja kubiyitamu, obulamu obukaluubiriza tujja kubuyitamu. Embeera embi si ya lubeerera, kevunooba nga buli lwokera ku makya waliwo ekyo ekitonotono ky'osobola okukola. Tofaayo kulaba nakwegeraageranya n'abadduse bigere 5. Nedda gwe tokifaako. Tunuulira ebigere byo by'osobola okutambula mu busobozi bwo. Bw'oba osobola kutambula kigere kimu ky'oba otambula. Ekikulu si kuba nti odduka ebigere 10, ekikulu kuba nti osobodde okutambula akakatono. Akakatono bw'oba osobola okukatambula nga tosiriikiriza nga buli kaseera otambula era ogenda mu maaso, sigala ng'otambula. Martin Luther yagamba abaddugavu nti tewali biseera bya kuyimirira, asobola okudduka. Bw'oba tosobola kutudduka yanguwa, bw'oba tosobola kwanguwa tambula, bw'oba tosobola kutambula yavula, bw'oba tosobola kwavula weewalule. Naye mu byonna by'okola toyimirira. Tujja kuyitawo, tujja kuwangula. Ebiseera tujja kubiyitamu bigumu. Kale toggwamu maanyi. Mu Lungereza bagamba nti do not make a permanent decision based on a temporary situation. Tokola kusalawo kwa nkomeredde ng'osinzira ku mbeera ey'ekiseera. Embeera eno ya kiseera, tokola kusalawo kwa nkomeredde ng'osinzira kuyo, kubanga embeera tebeerera. Embeera tebeerera. Ejja kutuuka ekiseera ekome, Katonda bakuwadde ekisa n'obulamu, gwe ng'omuntu olina okusigalawo. Ate mu nsi tufuneko ebintu kwe tugumira. Ze munyenye ze tuzze tubategeeza nti bali bwe babagamba ti omulokozi azaaliddwa baagoberera munyenye. Tukkiriza Bayibuli kitabo kitono nnyo kimpi. Oli bw'asoma ekyo ne kiggwayo, kyangu nnyo okulowooza nti n'ebiro byali bimpi bwe bityo. Byali biwanvu, ne gye baali balaga waali wawanvu. Newankubadde baggwangamu amaanyi ne buziba ne buca, ne buziba ne buca ne bakoowa. Ekyabazzangamu amaanyi baagambanga nti tweweeyo tutuuke wali emmunyenye. Mu bulamu bwo emmunyenye eyo ki? Bw'oba tolina mmunyenye, kale waakiri ozadde. Njagala oddeyo otunuulire abaana abo. Wootoli baliba batya, mu nsi tebakulimba nti waliwo aliyagala ennyo abaana bo okusinga ggwe eyabazaala. Era bw'osanga omuzadde atayagala baana be, atafaayo ku baana be, atwala ebyensi nga bikulu okusinga ezzadde lye, omanya ng'oyo alina ekizibu. Bw'olabanga obulamu bukukomeredde, ddayo tunne ku mwana gwe wazaala obuuze, kale oyo atalina kyamanyi, agenda kubeerawo atya ggwe wootoli. Ekyo kyokka kikuwa amaanyi n'essuubi, kikunyweze ogambe nti ye atasobola kwerwanira, naye ate ggwe alinamu kutwanyi okufaafaagana n'ensi osobole omuwa ekyokulya, kubanga bw'oliba toliiwo agenda kukomba ndagala z'abalala. Kale mu biro nga wooli, tokkiriza kunafuwa, tokkiriza mbeera ekwetoolodde kunafu ya bwongo bwo. Omwoyo gwo guba gw'amaanyi naye basobola okugunafuya nga banafuyizza bwongo bwo. Tokkiriza bwongo bwo kunafuwa. Buli kaseera mu program manya omulimu gwo kye tugezaako okusomesa kwe kubategeeza nti omwoyo gwe guteekwa okufuga obwongo, obwongo si bwe buteekwa okufuga omwoyo.
The brain is a tool of the spirit. Obwongo bwaweebwa mwoyo kukozesebwa, tool, nkumbi ya mwoyo. Tokkiriza nkumbi kufuga mulimi. Omulimi yafuga enkumbi ng'agikozesa kyayagala. Toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi. Njagala ffenna twenyweze. Kyekituleeta ku puroguramu eno si kukola bingi, kubajjukiza nti akyoyitamu waliwo omulala akiyitamu, waliwo omulala akitambuliramu. Si y'enkomerero y'obulamu, wabula y'entandikwa y'obulamu. Ebizibu bingi bijja kujja, naye bwe tunaabeera n'okutegeera okw'abaasooka engeri gye baabyaŋŋanga, naffe tujja kubiyitamu Mukama Katonda nga ye mubeezi. Ddayo ggulewo omulimu, n'okusingira ddala buuza lwaki tebyakoze bulungi. Ekyokubiri, ekyo kitono ky'ofuna kikwate bulungi, kikozese bulungi. Ebiseera si byakwejalabya. Tokola byakwejalabya, kola bikugasa. Ekyokusatu, ensimbi zo tozijaajaamya kuggulawo kino na kiri. Zinywereze mu ekyo kye waggulawo ky'otambuzizza ebbanga. Ebiseera bino si byakugaziwa, ebiseera byakunyweza ekyo kye tukoze. Ekyokuna, goberera kwolesebwa, togoberera by'oyiseemu. Be led by your vision, not by your past. That is revision. Toddiŋŋana by'oyiseemu, biyigiremu buyigizi, wabula ogoberere okwolesebwako. Tuweeyo obudde mu biro bino okunoonya okumanya, okutegeera n'amagezi. Okudduka ennyo si kwe kutuuka amangu. Oli ne bw'aba atambula mpola, ebiro biyita, emyaka ne giyita, n'akusisinkana era n'okikkiriza nti gwe emisinde gye wali odduka gya bwereere. Njagala okubeebaza okuwuliriza puroguramu eno. Nziramu okubajjukiza nnaku z'omwezi 29 tujja kubeera awo Luweero Kenya Foundation. 13 tujja kubeera Bulo Butambala Plan B. Ate 2 July 2 Kasambula tujja kuddayo e Wakiso. Ate bwe tunaaveeyo tujja kubategeeza, kubanga waliyo Makindye, waliyo Ntebe, waliyo ebifo ebirala bingi gye tujja okutuuka. Mbaagaliza obulamu, omukisa gwa Katonda ku mirimu gyammwe, ku bulamu bwammwe, ku nteekateeka zammwe, ku bikolwa byammwe ebirungi. Mukama Katonda atukuume, atubeere, era ayongere okututaasa, tusisinkane Dimansi ejja nga ye mubeezi, era twatula n'ennimi zaffe nga tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.